so kati ensi buli omu waliwo engeri gyagirabamu. Kyekugambidde nti kati buli muntu waali walabira enjuba n'omwezi. Minisita ng'ali mu mawoteeri n'aba boda boda, kati kansala akole ki, chairman akole ki, nga president minisita nga yali ku stage za boda boda. Kati abawi b'amagezi tebakyasobola kugamba president kino kyokoze kikyamu tokikola mu kiseera toleeta muntu ono, kubanga tulina abantu abasomye abasaanidde okutuula mu kifo ekyo olwaleero. Ekyokubiri, president tosobola kunoonyeza kweno gwanga weri, tosobola kunoonyeza muntu wa famire yo mulimu minisita olwaleero ng'osobola omugamba bakuwa obuwumbi 30 gende kyayina osuubule, bakuwa obuwumbi 30 obaana gende bweru olabeko kyokola. Ne kati president wabanga asobola okulagira abalamuzi ekyokukola, president ajja kutuuka ekyokulagira ababulizi b'enjiri ku luno muyigirize ku kino muyigirize ku kino, bagambe nti se mukama waffe tuba tugenda kugatta abafumbo nti mbagambe muyigirize ku kino, eggwanga we ligenda. So kati eggwanga liwaba emmotoka ebuukako omupiira nga driver avuga talaba agenda okwekanga emmotoka emututte gyeyagala, eggwanga Uganda bwe ligenda ano petrol city neweteekamu 10 okiraba, oba petrol city nebeera ate wansi nibagamba nti agaseero ne toto ga bbeeyi. Naye kati olwokubanga gavumenti erina bintu byayo kubwayo ebintu byagiddukako, ate president kenyini abantu bali ate obagambako. Era tunulyako president watagendere omugaati okuwulira nti omugaati bugenze ku mutwalo kijja kuba waasi, kubanga kati omugaati gubadde ku 15,000 nga amafuta gakyali ku 3,000. Kakati ekitegeeza omuti gwa sabbuuni ogubadde ku 3 mu 5 3 gubadde ku 3 ne 2.8 we bugenda mu siringi saakasanvu, ekitegeeza omugaati ogubadde ku 5,400 olwedde gugenda. Omuwabuzi wa president ku ghetto ne Kampala kusaasira, soko otunule mu bawabuzi abakulu emitwe abakulu president ani gwendeeta okujjako omuntu oyinza omugamba ti mukama wange ente eri lwaki tetugijjewo tugisibe ku mugo, lwaki tukigitwala wali oba nzireetera amazzi tikale gendo galeete. Akati president abawi b'amagezi bamutya bo kasaba w'emmotoka n'abawaki bamutya. Kati abawi b'amagezi abo baali badde baleeta amagezi, naye kati okulonda n'abawi b'amagezi okulonda n'olonda abawi b'amagezi ng'olonda mu bakadaasi kati saagala kujerega mukulu gundi buchamani batuganye okuvuma gavumenti ewoleeza babbi battaka. So kati olaba kati gavumenti president we yateka ebyobufuzi mu ttaka n'agamba nti we n'agamba temugoba bantu nja kufuna akalulu. Gavumenti yali badde eyigiriza abantu basaba batya bagula batya ettaka, genda ogula ettaka soko onoonye nannyini ttaka nga tonnasasula ssente, kola booti ne booti kikyoka singa tiwakyali nduluza ttaka. Okay, tubandiza ku mukuttu the plastic channel Uganda amacha galero. Mwasize mutenno, mwasibye mutenno mwenna abatugoberera ku mikutu gyaffe the plastic channel Uganda. Febani abali abalamu mu kaseera kano sifa abasinga ate sifa abasembayo. Nenga lwa kisa kya Katonda wetuli ne mukulu Meja Kirbirango tugenda kwa yamu mu mbeera eri mu ggwanga n'ebintu nga babina okutambula mu kaseera kano. Ye abiraba atya gwe obiraba otya abasinziddeeyo mu nsi z'Ebulaayi. Meji wanyise osulayo tesebo yendisebo jebaleko kale sebo embeera eri etya? Embeera omanyi tulina eŋŋombo oba eŋŋombo abaganda bwe bagamba nti buli omu walengerera enjuba wali walengerera enjuba n'omwezi. Buli muntu wali walengerera enjuba n'omwezi. Akati ensinga bwetambula buli muntu ayina engeri gyagirabamu. Waliwo edda omuntu ng'ayinza okunyumiza ku lutalo olwali makati ga President Museveni ne Obote
kati waliwo ebitundu ebitamanyako na lutalo lw'obote nti weeruli. Kati waliwo ebitundu ebitamanyako lutalo lwa kkoni nti weeruli. Era ne kati waliwo abantu ddala mu biseera bino abatalaba ggwanga nga weriyimiridde oba liyimiridde bulungi oba bubi, weebali bangi. So kati ensi buli omu waliwo engeri gy'agirabamu. Kyekugambidde nti kati buli muntu waali walabira enjuba n'omwezi. Era nsinziira nnyo waliwo leediyo zempuliriza, abatulaba n'abatuwuliza mwena tubalamusizza, abawagizi baffe abawuliza baffe bonna tubalamusizza gye muli. Mpozi tubadde tubazeemu akaseera nga tetulabagana, era mbeera ya bizibu ensinga bweri. Akati ensinga bweri bwe tugiraba, kati omuntu walabira omwezi n'enjuba, omuntu ayinza okugamba olwali enkuba ewakiso yakedde kutonnya, omulala alaga nti entebe yakedde kutonnya wano nti yakedde kutonnya, kugamba so ensinga bweri. Nze njigeregeranyako n'ebiseera ebyemabega we byali, abantu ne bagamba olutalo lwa kkoni lwaliyo, tuulya babatwala ne mu kkooti, gundi ono simanya badde mu kkooti yansi yonna n'abalala. Naye kati ate nga ffe waliwo abatamanyako olutalo lwa kkoni nti weeruli. Kati tuliwulira olutalo oluli e Congo, abayeekera bali e Congo, naye ng'ate waliwo abatabimanya abatabiwulyanga nako. So kati olwaleero ensi buli muntu weeri kati weetuuse, buli omu agiraba lulwe, buli muntu agiraba lulwe. Eggwanga lifaananako nga ndowooza omuntu oba tugaize nga oba ng'engalo zino. Engalo zino tezenkanankana, naye nga buli lugalo lulina we lukwata. Naye olugalo oluwanvu luno lusobola ba muzinne waazo. So kati naye nga ate waliwo olugalo olusajja lwe bayita olusajja luno, tosobola kunyweza kintu ng'olusajja teruliiko. Ensi bwe yalibadde etambula, oyinza okukwata ekintu naye olusajja luno luba terunywezezza kugattako olugalo lw'olusajja luno, tosobola kunyweza kintu. So kati ensi yalitambudde nga olugalo lusajja nga kwe luli lukutte, naye kati olugalo luno oluwanvu abantu abasinga bwe balaba. So kati ensi buli muntu alina engeri gy'agiraba nga bweri. Mukama wange waliwo ekintu ekiri mu ddiiro ennaku zino, tulina ekintu, nze neewuunyiza nnyo ogenda okugula ekitole kya sabbuuni n'opaala na siringi, njagala ekitole kya sabbuuni eky'esiringi 100, ne bakuwa ka piisi, bupiisi busatu, bupiisi busatu mu kitole kino ekyalinga eky'10, ne basalamu bupiisi busatu. Buno bwe basalanga obw'ebitaano, kati ne bakakulaga nga kyekitole kya sabbuuni. Kakati gavumenti oba eggwanga ng'ensi olina nnyo okwegendereza emmotoka. Kasi oli omuntu agaa nti omupiira ogwo nga waliwo emmotoka zebeesibako nnyo ba taxi. Gavumenti emmotoka kasita ebukako omupiira negukuwongakako ng'odduka, kkiriza gaana kuba sita gyeyagala gyekkuba. Nakyogerako ku wano, gavumenti efaanako n'emmotoka nga ebuuseeko omupiira. Kati eno gavumenti yaffe omupiira gwabuukako dda. Tuli mu lubeera ng'omupiira gwabuukako dda, tuliyinza ekigbo ekikuyamba, oyinza okugwa mu lusaalu mutayisibwa bubi. Naye kati gavumenti bwetambula, kati olunaku olwaleero tuze tulaba emabega amafuta nga gava ku 2 3 2 5 3 tegaddanga mabega. Ekirala, eggwanga kasita abantu abalimu abagabana ssente za gavumenti, abakozi ba gavumenti, ministers, abakozi ba gavumenti bonna kasita beenyigira mu byobusuubuzi ng'eggwanga lifudde. Kasita beenyigira mu byobusuubuzi ne bava mu mawofiisi ne batandika okusuubula buli sekita yonna ne bagiyingiramu, ng'eggwanga lifudde.
n'omukulembeze naye mukulembeze gwaga naye musuubu naye n'agenda mu kusuubula Kabalagala. Kati wano ekisigadde wano baminisita wano abali mu gavumenti ne bagamba Saudi Arabia Kabalagala atunda nga keeki eyo kya gye bayita simanyi keeki eyo kya bamusuubula era basanga batandise banyigidde mu Kabalagala. Okiwulidde waliwo bino simanyi kumbucha biki kumbucha ebyo ne bagamba nti kumbucha Sudan bifuna nga kiralu era basanga bayingidde mu kumbucha bana Uganda ba ministers n'abalala obasanga bali mu kumbucha. Okiraba ate olaba bayingira mu nnuuni waliwo ekintu kyolaba kiriko ssente. Kati kankugereze olwaliro omuntu oli musiraamu niwe bagamba nti embizi kilo y'embizi wano ogigula ku mutwalo gumu n'ogitwala South Sudan n'ogitunda emitwalo 5 omusiraamu awe ekitiibwa eddiini ye tasobola kuyingira mu kusubula nyawo ya mbizi. Kati waliwo ekintu ekirala omukulembeze ali mu ofiisi ekintu ekiyitibwa ennuuni ye ennuuni omukulembeze n'avaayo ne basimba gaadi ne family n'abala ne bayingira mu nnuuni. Kati kifaanaganako ng'omusiraamu asuubudde embizi. Okiraba n'asuubula embizi kubanga agibala wano nti ya mutwalo agenze South Sudan bagigula emitwalo 5 kilo transport yabala ajja kuteekako omutwalo buli kilo ng'eri afuna emitwalo 3. Kati gavumenti ya wano okwewulira nti eri mu mpuuta mu nnuuni. Kati waliwo ebintu gavumenti byeyinza okugamba nti ebyo kambireke Kabalagala aliko akatale ebweru kamuleke banawulira batya nti omwana wa pulezidenti asubula Kabalagala ebyo bireke. Okiraba kati eggwanga litandika kutoloka bwetyo nga litoloka ligenda nero tugenda kuddawa muli ne mwene mbeera. Kakati olwaleero nayogerako wano okuwulya minisita ng'ali mu mawoteeri n'aba boda. Kati kansala akole ki chairman akole ki nga president minister nga yali ku stage za boda ati bebasobola. Okiraba kati minister okudda ku stage ya boda n'okayana aba boda. Kati eggwanga oli bali awulibulira omazoddi waayo n'olaba kampuni zikuba ebiraka nti ogenda ginoonyezako nti ya minister yekuba ebiraka by'oluguudo. Kati eggwanga ne liwaba. Kati gwe president ekintu kyasigala ku kintu eki kimu kuwulya abasirikale kumubuulira nti wali tewali babbi wali tewali ki naye nga bino byonna byagenza ate kati ogenda okukakkana n'abasirikale nabo ne balaluka. Olina kyova okwogera kati nti ndowooza omukulembeze aba yasigaza kuwulira kintu kimu ono tewaliwo babbi tewaliwo bayizi naye ate ng'ekituufu n'abayekera nga tebali ne babbi nga tebali ye mwennyini nga yemuyekera kubanga eggwanga aliteeredde alijje ku nfuga gye lyalifugiddwako kugamba nge essiga eddamuzi ne libeerawo ministries n'azireka buli kimu n'akireka. Kati juzi waliwo omukolo gw'abakyala ekkololo oyo minisita avunaanyizibwa ku bakyala mu ggwanga ye yali baddewo ng'omugenyi omukulu pulezidenti yali battawulikka nakulikka bwe bajja okuggula oluguudo pulezidenti n'asirika minisita w'ebyengudo n'ajja okiraba kaga buli sekita n'ogireka n'etambula buli kintu kyonna buli kimu n'okireka ne kati buli kimu kyonna kasa kivaayo ne bakizinga ne kiddaawo ogenda okumaliriza kino odde ku kino odde ku kiri ng'eri wafudde. Buli kintu kyonna minisita ozira n'ozeetuumakaawo saba minisita n'abanga talina buyinza vice president n'abanga talina buyinza minisita w'ebyenjigiriza talina buyinza minisita w'ebyenguudo talina buyinza minisita w'ebyamasannyalaze talina buyinza minisita wakinga talina buyinza. Kati ebintu byonna ne bijja ne bidda ku muntu omu pulezidenti tuyambe pulezidenti kola kino pulezidenti kola kino awo kati eggwanga liba limaze okukulema. Nga omusajja wono obyere waka nina mukwano gwange agenda nava mu tawuni ne bamukubira essimu kino wakati kiriiwo kino wakati kiriiwo kino wakati kiriiwo ogenda okulaba nga ajja n'emmere ajja n'enva
ajja n'amanda ajja na buli kimu kati ewaka nga tewali semaka nga wakati wali kyolekawo na kimu naye nga buli wookomawo ogenda okola nti ndowooza kati katulye gundi kangule wano babiyita batya wano ku makubo bino batunda kangule chips ze tunaalya kati semaka wobanga gwogula emmere ng'ewaka tolekaawo mmere tolekaawo 10 tolekaawo kugamba sente buli kimu gwokigula bw'otuuka ssaawa 3 ez'ekiro bwe batandikira okufumba. Okay, Meja Chirange nga twali ku ekyo gwe olowooza lwaki omanyi mwena abatuwuliriza abali ku mukutu the Plus Channel Uganda nga twabagambe twabatumire era tubagala nnyo kwe tuli ku mpewo tugezaako okwayamu endowooza zaffe gweyiyo ebadde eteesa etya olowooza Uganda eyina omulamwa oba ekyokubiri kyankizo nnyo omukulembeze w'eggwanga sister we last bondos owa Museveni bamuleta mu kifo kyabwa commission of education bamuleta the woman she has been vetted bagenda musimba ekifo alese profile ye banange bintu bino tubyogeraku because we are public figure but we are in public issues so tulina okuzogerako the whole family yonna nagwera mu bukulembeze bw'eggwanga nankwadde sister President Museveni yasoma tetuganye naye ate baluza kyekiseera nga tetunazimba baguyita kuzimba mutima nga tetunazimba mutima kasajja ku mutima kakati kino kyembadde njogera kwegamba kyembadde njogera kifaanagana n'ekyo nze njalako okuwa ekyokulabirako kati olwaleero ngamwe abantu abasomye ebyamawulire ngenda nempuliriza leediyo nempuliriza omuntu gwe bayita dokita mu mawulire najja aleeta statement waliwo yagambye amawulire sijja kwogera leediyo yabadde n'asoma amawulire okiwulire n'asoma amawulire kiringa liifiri oba omuntu aweereza omupiira n'aweereza omupiira n'owulira nti ono waaseno yadde aweereza omupiira naye waaseno aweereza omupiira naye wa maaniyo kakati omuntu ow'amawulire bwewananye ekintu ekyo kakati omuntu ali ku mutendera gw'ensi yonna asoma amawulire agali ku mutendera gw'ensi yonna yagambye nti amagye galassa olunaku lwajjo gamaze okwezingiriza ekibuga Kiyevu gakisazeeko kyonna ekitegeeza Ukraine olunaku lwajjo babadde bagiwambye okiraba kakati nagambye nti ono wamawulire wa kikaaki atasobola kusooka kuwuliriza ye kenyini n'agenda ku mutimbagano n'awuliza ku TV eziri international nga BBC Sky News CNN Al Jazeera n'ebirala n'akubirako n'amawulire ate okubaako w'osomera amawulire ku TV ya Uganda oba ku TV ku radio oyiteko kubaawo ne ku information kuba n'amawulire abali ebweru nogati kiri kiti eyo akati olwaliro president abamwetoolodde ababibo b'amagezi aba president tebakyakola njija ku mulamu ogwo kakati ababiba b'amagezi tebakyasobola kugamba president kino kyokoze kikyamu tokikola mu kiseera toleeta muntu ono kubanga tulina abantu abasomye abasaanyidde okutuula mu kifo ekyo olwaleero ekyokubiri president tosobola kunoonyeza kweno eggwanga weri tosobola kunoonyeza muntu wa famire yo mulimu minisita olwaleero ng'osobola omugamba bakuwa obuwumbi 30 gende kyayina osuubule bakuwa obuwumbi 30 obaana gende bweru olabeko kyokola ne todda wano minisita todda mu kino ku ssente ze baba bamuwa alagira bulagizi kati eyo ensobi kirabika kaŋŋambe nti famire teswala ne famire yokka yalitudde ne mama n'agamba nti n'agamba nti nedda tokola kino n'omulenzi n'agamba nti kino ate kino nedda kakati waliwo ekintu kye bayita okuswala ennaku zino abaana baga ne banne tuswaleko okiraba kati president ekyo yali battakola kintu ekyo kuddira minisitule ya education alete kamisona ng'ate wa famire ye
ng'ate omukyala ye minisita kati ekyo yadde takikola. So anti kati njija nkomawo ku bino kyembadde nzingazinga olwaliro nojja n'otambula n'ova ku mafuta gano nga gagamba bbeeyi bwe gati 3 bisatu 5 2 5 bisatu 5 bina okiraba mu ggwanga lyerimu wali wadde twali tulina gundi kampuni zetuwa ekitiibwa nga Toto Shell nga tuziwa ekitiibwa kale wogamba nti Toto olwali eri ku 5 Petro City neweteekamu 10 okiraba oba Petro City nebeera ate wansi nibagamba nti aga Shell ne Toto ga bbeeyi naye kati olwokubanga gavumenti erina bintu byayo kubwayo ebintu byagiddukako ate pulezidenti kenyini abantu bali ate bagambako bamuwa sente mu kalulu kugamba bamanyi eggwanga we litambula obukulembeze abufuna atya bani abakola kino bani abateekamu sente mu bino kati ebyo byonna bwe batandikawo n'okukola bakola byabo so kati eggwanga kyovudde olaba kati wano omuntu osanga omuntu ng'akunyumiza nti olutalo lwa Russia ne Ukraine nze bwe ntunulya wano ku kintu wano mu ggwanga yadde saati sirabawo kintu kya Russia tuyinza kusangayo omusuubuzi asubula Russia abasuubuzi nga 20 tibasubula Russia tewali asubula Ukraine kakati tewali chemicals zonna zetukozesa ziva wano Middle East wano Misiri bayinza ogendako gundi eno Lebanon ebintu babijja Dubai chemicals zonna zetukozesa mixa mu makolero bano bonna abasabuni abamafactory balangi buli kimu kyonna bizigo byonna babijja wano Misiri babijja wano Dubai tewali agenda Russia na Ukraine tebiriyo era wano katune ekintu kyetu nga emmotoka eza America emmotoka za America tetuzirina wano emmotoka za America zetulina zibanga Ford nga bagikolya wano oba ebyokulwanyisa byo tubirina biva mu America nga kyakulwanyisa ki ebyokulwanyisa twali badde tubirina omuntu ogenda okulaba n'omubuuza nti Russia owagira Russia etuwaaki ku kyalo kiwamu waliwo kintu etuwa emundu timundu ki bakwata ekigambo ekke kaka ng'ate neye emundu teri jeno emundu eziri jeno zetukozesa wano tulina emundu esara zino ezakozesebwa nga abasachulika ezo esara amasasi ga esara SMG ke masasi agali jeno gakola mwene emundu negakola mweri neno kati ate waliwo emundu gye tulina zino nga self-loading ezo okiraba self-loading kati zakozesebwa nga amasasi nga zino G3 ne gundi LMG bwe bituwe LMG ate kati eyina enankani amasasi zirina chain bwe zikwatagana naye ekke mundu bakikwata bakitwala fe twali tulina ntono ekke nga ntono so kati olwaleero tulina okulaba eggwanga lwakiri wabye ate kati bijja kudda mabega era tunulyako pulezidenti watagendere omugati okuwulya nti omugati bugenze ku mutwalo kijja kuba waasi kubanga kati omugati gubadde ku 15,000 nga amafuta gakyali ku 13,000 kakati ekitegeeza omuti gwa sabbuuni ogubadde ku 3 mu 5 3 gubadde ku 3 ne 2.8 bwe bugenda mu siringi saakasanvu ekitegeeza omugati ogubadde ku 15,000 olwedde gugenda mu mutwalo kakati tujja kuba tufaananye nga ssente zaffe zigenda kufaanagana nga ssente za Zaire nga Zaire weeri kubanga Zaire ssente zaayo zaali bipapula kati Uganda tugenda kufiisa buno bw'olukumi nga tebukyalina kye bukola nati kakati nze ngizako okubuuza olowooza omukulembeze w'eggwanga ina ba advisors oba ye advisor of advisors kuba singa abadde ina ba advisors bali mugambye nti owaayo omukule ekintu kino kituuse wano naye ate ffe betwogera nga bagamba tumunyiizizza kati ba advisor babiwa bamagezi ewa pulezidenti yabawa amagezi kakati kulonda mu pulezidenti oba njogedde bubi nsaba ojja kumpa bulamu naye nga kyemmanyi gwo baba advisor b'amagezi kakati ba advisor omanyi kakati ba advisor omanyi njala nkubuli waliwo omuntu gwogamba oba nkugamba ekimuntu ki nkugamba eki omuntu ng'ogenda okusaka emmere ew'omuntu nga gyosaka emmere ng'emmere akuwampe nga ogyosaka emmere kizibu nnyo okumugamba nti ebitooke bino wabisimba bubi
mukiwulidde ayinza okuddamu lwaki tosimba bibyo oli gyosaka mmere olumu akuwa lubimbi okiraba n'omugaa nti ate mukama wange ate bitooke bino wali badde obikola bwoti otya n'omuwa amagezi omuntu nga yakuwa sente kizibu nnyo ogenda okumugamba nti bizinensi eno ng'ogikoze bubi okujjako omuntu oyinza omugamba ti mukama wange ente eri lwaki tetugijjewo tugisibe ku mugo lwaki tugitwala wali oba nzireetera amazzi tikale genda ogaleete akati pulezidenti abawi b'amagezi bamutya bo kasaba w'emmotoka n'abawaki bamutya kati abawi b'amagezi abo bali badde baleeta amagezi naye kati okulonda n'abawi b'amagezi okulonda n'olonda abawi b'amagezi ng'olonda mubakadaasi kati saagala kujerega mukulu gundi buchamani batuganye okuvuma kuna twate tuvumye tugamba tuwayamuko batuganye okuvuma atulengo kino kakati gwe njagala ombuulire wala kata mu parliament answered out simayo bane advisors bawandika mu what things of that where they advise President Museveni ye noleka omuntu gwe bayita former vice president Kirbirango Kenya newankubadde twamulabi naye kati ali mu shisha naye anywa shisha. We have evidence here, but we are concerned. No, I have the evidence. I'm concerned. Kakati. Uganda kwetu say former vice president. I have got state of the nation. Nabaddeko n'omwami eggulo. Doesn't really make sense to us. Nabaddeko n'omwami eggulo omu bamuyita Kalunda musajja munyankole twaddeko mu ofiisi emu ne tusigalamu abantu nga bana nagenze okulaba nga ajje Emindi mbadde ntudde okulaba Emindi ani bamuyita Kalunda musajja munyankole yabadde ayinako ebizibu binoza bya ttaka n'asangamu kakati namugambye nti muzeeyi ffe tukuze tulaba twakulira mu banyankole kwate tuli mu ofiisi ffekka ate ofiisi y'abanyankole teekako Emindi yonywa kubanga tubadde mu ofiisi wano nanyini ofiisi eyo n'anywa sigala muzeeyi teekako Emindi kati fena tukulidde mu Mindi nga tugiraba nakati gwe oyinza okulaba sisa sisa oyo mulaba mulimu ensi nga aba Ethiopia Eritrea Djibouti kati ate sisa balinga bamulongoosaamu nga oli wonookwata Emindi ne bamulongoosaamu kati wano nga wakivve kati sisa waliwo ensi ezimukozesa kati nze saagala nnyo okgenda mu sisa kubanga simanyi na chemicals kize bakozesa mu sisa naye sisa kyenkimanyiko kibi omukazi ng'alina olubuto mubi ku mukazi alina olubuto sisa oyo agenda direct ku nsusu z'abaana so kakati kya vice president Bukenya eyali former vice president Bukenya sijja kigenda mu nnyo bantu bangi abakozi ebintu nga bali badde mu gavumenti kati olwaleero kyenjagala okugamba omuwabuzi wa president ku ghetto ne Kampala kusaasira soko otunule mu bawabuzi abakulu emitwe abakulu president ani gwendeeta edda bakolanga ne president bamugaa nti egindi tujjeyo bwe tuti naye kati gwe bwe ndaba mukulu wange buchamani buwabuzi ki bwayinza okuwa president ate nakye ngambye nti kirabika ba advisors President Museveni aba advising ekyomugamba it is my thinking so kati tebalaba bintu embeera nga bigenda mu ggwanga kati eggwanga mukulu Kirbirango sirinda akampuni lwaki I'm thinking maybe it's the President Museveni who advises the advisors kati President Museveni tanabagendako mu katale kulaba omunyo nga bwe gulinnye ebibiriiti sabuuni amafuta n'ebisigadde bwe bitu kati bw'anaatambulako n'agendako mu katale n'alaba mbeera nga bweri agenda kujja abagambe kakati my people I've seen things I've liked so what do you think yababuuza kakati buliriza nno kankubule ekyo kiri bwe kiti President Museveni tiyetaaga kugenda mu katale ministry zirina abantu abasasula omusaala okuva kugamba buli ministry ina sekita yaayo ng'erina abantu okuva waggulu paka ku kyalo waliwo abakola ku byenjigiriza ku district waliwo abakola ku byemizannyo ku district waliwo abakola ku byobulimi ku district waliwo abakola ku byobulamu ku district naye ebyo byonna tebikyaliwo kasaba teeka omuntu ku district
eno kugombola tebakyaliwo ebyo byonna ezo sekita zonna zaafadda kati bwe buzibu obuliwo kati ffe luli twawuliranga ebbeeyi y'emmwanyi olutandika ebbeeyi y'emmwanyi n'efuluma ng'ebajja eno mu Uganda wonna okuggyako emmwanyi ezebayawulangamu walingawo simanye nasalanda nabiki ezaalinga ebugisu nezaalinga kazo ibanda walinga emmwanyi nga bazaawulamu Arabika nasalanda ne Ribosta nga bazaawulamu ebijanjaalo ne babiwa ebbeeyi kasooli ne bamuwa ebbeeyi kati olwaleero omuntu ava mu buliri bwe yagamba nti kasooli ali ku ssente bwe ziti olwaleero ava mu buliri yagamba nti ebbeeyi y'amafuta eri bweti kakati kugamba ye pulezidenti ekintu yasigala kimu bwe bajja bwagenda nti yayogera ekintu kimu nti ebyokwerinda biri ggulugulu kakati eggwanga salitunuli ebintu bimu byakwerinda eggwanga ate lifa kintu kirala omuntu oyinza okutunulira omutwe guno naye nga ate ebigere bivunda omuntu oyinza okwambala empale n'ogolola nga munda olinamu ebbwa kati gavumenti yaffe eno eringa omuntu ayambadde essuuti naye nga munda ayina empanama balaba kizimbye baga nti omusajja yabadde kya ate omuntu alina aniya nga yetaaga kulongoosa kati nina ekintu kyenjogedde wano obulwadde bwalingawo obw'empanama bwalingawo edda nina omwami omu tubeera naye ndi ayina ekizimba bwekiti ey'empanama agirina naye ku bintu byalowooza okukola byonna tanalowooza ku kintu ekyo ng'ate kinene nnyo bomu alowooza birala naye muba mutudde ekyo takirowoozaako tayinza nakyogera ti bane nina ekirwadde kino ffe tukiraba bulwadde bwaliwo ng'obulwadde bw'enjovu bwe bwalingawo so kati olwaleero waliwo obulwadde obuli mu gavumenti nga bunene buzimbye nga bulinga aniya nga bwetaaga kusala kyenda kati kubanga gavumenti ekintu ekizibu ekiriwo kati pulezidenti omanyi kiyagambye yawadde obuyinza ba RDC ku bigambo ebikwatagana n'abamataka byettaka naye ettaka olabo twayogera wano twali kutwogera ku balaalo nga njogera ku balaalo wali omuyaga nti naye gundi lwaki toyagala balaalo abantu bebamu ne bava wano ne batambula ne bagenda e Nakasongola ne bagenda e Bululi babali bali ggulu bagenze gindi wa Kitigumu bagenze Karamoja bajja kutambula bafulumene bayinge bajja bawulira Kenya so kakati gwe toyinza gamba ate bali abantu abajja batambula bazze batambula bonna abantu bwe bazze batambula mu mataka g'abantu kakati ate be babbi kati gavumenti ewoleeza babbi pulezidenti agamba nti temugoba bantu bafu ninga ate be babbi bw'ogenda ku gulawundi bali be babbi bennyini bali mu ttaka ly'omuntu bali mazeemu emyaka 5 bagamba batuzaaliraawo kati pulezidenti awolereza babbi nze ku sayidi ekyo nakiraba nze singa bantwalako abantu bagamba nti babbi ettaka lyaffe nogera nobayita bwenna abadde ku TV muleete ebyapa by'ettaka nobayita muleete ebyapa by'ettaka muleete Rolandi oli jjajjaawe yafadda bw'ajja nga bamukwatya amajambiya pulezidenti tuyambe kati gavumenti ewoleeza babbi battaka so kati olaba kati gavumenti pulezidenti we yateeka ebyobufuzi mu ttaka n'agamba nti bwenagamba temugoba bantu nja kufuna akalulu gavumenti yalibadde eyigiriza abantu basaba bagula batya ettaka genda ogula ettaka soko onoonye nannyini ttaka nga tonasasula ssente kola booti ne booti kikyo singa tiwakyalinduluza ttaka bwe bwamagezi mwane tugamba ne kasagwa nti sagala kugoba bantu bange nannyini ttaka agenda okuvaayo okutuuka eri ng'ettaka baligenzeko byonna balirimye gwe sooka otuuka emu abalimye ettaka muleete ebiwandiiko ebikwatagana ettaka lyani lyakyagulanyi ettaka lyani lya Gombya musooke muleete ebbaluwa zemwagula ku Gombya nga mugula ku Gombya so kati gavumenti yalibadde esooka kuyigiriza bantu ettaka baligula batya wano mu Buganda ettaka baligula batya mu mbalala abantu basenga okukuva edda naffe wano wetuli tetwabeerangawo so kati olwaleero gavumenti yalibaddeewo amateeka omuntu yenna agenda okugula amafuta ng'ogenda kusobola amafuta okugaleeta ga 13 bw'oba tosobola gatunda ku 13 galeke gavumenti neegereetera
bwe tasobola kutunda sukaali ku ssente bweziti muveeko gavumenti nemwereetera bwe batesobola kutunda sabbuuni ku ssente bweziti muveeko gavumenti nemwereetera so ebitongole bya gavumenti byabeerangawo minisita akola ku byobusuubuzi talina buyinza minisita akola ku byenjigiriza talina buyinza minisita akola ku byobulimi talina buyinza kati obuyinza bwonna bwonna bwasigala mu state house yensobi eriwo kati president wanaaba taliiwo ali mu byekkongo kati ate ekyetagisa abantu kibeetaga mafuta abantu kibeetaga beetaga sabbuuni kati president taliiwo abantu abakayanira ebibanja bali bukuya kati ate president ali bweru so kati president yali baddaata obuyinza n'abuta n'asigazanga ye obwa president mu ofiisi ye baminisita ne bajja ne baleeta lipooti katwogeremu katono olwaleero ku bino ebyabadde mu paliamenti ebyabazaake omuntu ajjira ddala nga mubaka wa paliamenti nga tamanyi nakizaake kyeyayogera ye nagenda nateekako omukono nga takimanyi nakukimanya basayininga busayinize naye kati newebuuza palamenti ya uganda yakinomu ya muntu wa buli kakati eggwanga wulira eggwanga liri bwe riti eggwanga omubaka wa paliamenti abantu kasita bakulonda mu kitundu eri ne bagaa nti ono yagenda otukiikirira ye omubaka wa paliamenti olumala okutuuka eno ng'ajja bamugamba nti kati ssebo oze wano ffe tukola bwe tuti bwe tuba tuteesa ekiteeso gundi kyagambye tetukiddamu kati eggwanga we lifiira ono kiyaze okuteesa nakyo yazze n'omutwe gwe ogwo omutwe ne bagutemeraawo ekiwulidde kati tosobola kunnimba nojja noŋŋamba nti wakuŋŋaanyi mu ggwanga lyonna wagenze n'otendeka bakansala abewakiso mu ggwanga lyonna n'otendeka bakansala abewakiso bokka bokka kyali badde jjo neggwanga lyonna bakansala nti bagenda kutendekebwa kakati ebyo eggwanga liva ku mulamwa kati nosisinkana kati awo nga basasanyizza miliyoni nga 5 okutendeka bakansala so miliyoni 5 ate zaali badde zikola kintu kirala owulidde kati eggwanga lifiira mubi ebintu sente z'eggwanga zonoonekera ku bintu ebityo so kati olwaleero ensinga bwetambula ensi yeetagisibwa kudda ku mateeka pulezidenti mu nnaku ezo kati ogere ku kyabalamuzi abalamuzi bayibuli kugamba nze njogera nnyo ku bayibuli ne bayibuli yayogera ku balamuzi eggwanga lyali badde litambulira mu bwenkanya nga litandikira ku balamuzi nga ne pulezidenti tonayogera naku pulezidenti era abalamuzi bano baali badde bagamba ne pulezidenti nedda mukama waffe etteeka ligamba bwe riti ne kati pulezidenti wabanga asobola okulagira abalamuzi ekyokukola pulezidenti ajja kutuuka ekyokulagira ababulizi b'enjiri ku luno muyigirize ku kino muyigirize ku kino bagambe nti se mukama waffe tuba tugenda kugatta bafumbo nti mbagambe muyigirize ku kino eggwanga we ligenda so kati eggwanga liwaba emmotoka ebuukako omupiira nga driver avuga talaba agenda okwekanga emmotoka emututte gyeyagala eggwanga Uganda bwe ligenda mbadde nyinako omu gwe mbadde nyumya naye yabadde yanyumiza nti basse owa sababu wa ADF bamutidde Congo netwagala nenjagala okumuwakanyamu ti ate kati omusumaali ti ekongo yabadde okumanya wali sababu ekongo yabadde agenda kukola ekyo nemugamba nti abasomaali babalamira mu Uganda wokka tinga abasomaali bali mu nsi yonna okiraba bayinzira okutta omuntu wa bulijjo nga bano wadde batta bano ne bagamba abasse Katumba be bano abasse gundi bano ogenda kukanga nga basse wa bwereere kubanga abasomaali bali jeno mu nsi yonna wano weebali Kenya weebali Tanzania weebali South Africa weebali abasomaali bali wonna so nemugamba ni kakati ebyo nti nze sikiinaako omutwe n'amagulu sinza kikkiriza kati kusaawa zino nti basse owa ADF mu Somaali okiwulidde kubanga abasomaali bali wonna tebabalamira mu Uganda kati mbadde njagala twogere ku lutalo no olupaaziza ebintu e Congo
manyo Russia mukama wange mbadde nsaba tulwogere katono era tugenda kwogerako katono nnyo era kweyensonga naye nga ekibuzo kiri nti bannayuganda mulowooza olutalo oluli mu Russia lwe luleetedde ebbeeyi y'ebintu okulinnya nakati okujjako bayibuli egamba bweti nti omuzibe w'amaaso bw'akulembera omuzibe w'amaaso bonna bagwa mu kinnya anti bayibuli egamba nti omukulembeze nga muzibe w'amaaso n'akulembera omuzibe w'amaaso bonna bagwa mu kinnya ompuliriza kati olwaleero omuntu ayogera ekyo muleta mu kifaananyi kiri kye ndasoma mu bayibuli nti omukulembeze w'amaaso bw'akulembera omuzibe w'amaaso bonna bagwa mu kinnya kati olwaleero bwe toyinza kuŋŋamba lutalo lwa Russia ne Ukraine olwaleero toyinza kuŋŋamba lutalo lwa Russia ne Ukraine ng'ebintu bizze bipaala okuva emabega ojja kutuuka noga nti ebinnya ebiri mu makubo lutalo lwa Ukraine ne Russia kati abantu baffe aba bulijjo wano osanga naye akikutta akkiriza nti bane olutalo olubunya ensi yonna olutalo lwa Ukraine ne Russia terulina akakwate kubanga singa olutalo lubadde China awo nalikuwulidde eChina nalikuwulidde kubanga ebintu byaffe ebikozesebwa China wabyo biyitirivu n'abasuubuzi abagenda China bayitirivu naye tewali musuubuzi waffe wano ajja lugoye Ukraine tewali musuubuzi ajja tampeko Ukraine tewali musuubuzi ajja kintu kyonna Russia nze nakoma okulaba ku bintu bya Russia nalabanga stove ezavanga Russia nga tukyali baana bato stove zino ezipikibwa ezafumbanga zavanga Russia nakoma okulaba ekufuru ezisiba ku mayumba gwe ezavanga Russia okiraba nakoma odde okulaba bintu bya Russia dda nga tukyali baana bato kati sirabangayo kereziya ezimbiddwa Russia sirabangayo ddwaliro lya Russia sirabangayo nayikondo nga yabalasa sirabangayo kibiina ky'amawanga amagatte ne bagamba nti Russia etuwadde obuwumbi bwe butyo bwa ssente edduukiridde ekintu bweti sirabangayo kibiina kyonna kyonna kya buyambi kisinziira mu Russia okiraba sirabangayo mu famire yaffe oba ku muliraano oba ku kyalo oba mu Gombola ti mutabani wa gundi akolera Russia famire ba gundi bali Russia sibawulirangako akati sibawuliranko na Ukraine akati olwaleero ojja nogamba nti nno olutalo olwa Russia ne Ukraine lwe lupaazizza ebintu sinza nakukkiriza ekyokubiri amafuta gaffe ge tukozesa wano n'ebintu ebimu nga kemikoozi n'ebirala ebintu tetulina bintu biva Russia n'ebintu byayo bya byeyi nnyo okujja wano kizibu nnyo okujja wano tetulina ba export bagende eyo kati waliwo ensi zolabanga omuntu nagamba nti nsubula Australia omuntu asubula Australia ensi eri ku kizinga yonna yokka kizibu nnyo okugamba nti omuntu muva wano ngenda nsubula Madagascar batono nnyo so kati Russia olutalo lwa Russia naffe wano mu Uganda tuleke omuganda agamba nti akajja obunaku kemanya ejjanzi terigenda nanzige tetulina we tukwataganya na Russia ekyokubiri baganda bange mwenna batuwuliza tujje ku bintu tuve ku bintu eby'amadiini na biki ebitu Russia nze sirabangayo mukama wange gotambula nnyo oba gokola sokompeeyo ku lukalu lwa Africa ne mu Asia nsi ki nnyo wano ku Africa mu Africa ne mu Middle East ngeri mikono gya Russia nga yegikulembera nga eri bulungi gyomanyi mpaayo ku nsi ekyokulabirako ffe tulina ensi kati wano ezo tubadde nazo tulina ensi eziri matwale ga Bufalansa kakati Russia tulina ensi gyemmanyi nti eri mikono gya Russia yali badde ne Saudi Arabia ate Yemen Syria ezensi
zonna zaafuuka matongo kati Mali Lassa agiyingiramu ezo zonna zaafuuka matongo okiraba so kati wano era ne Lassa ejja wano waffe wano ejja Zaire njiwulira kati kubanga ne ku UBC tumaze ebbanga liwanvu nakiraba dda sebo radio ya Lassa yeriko gyebateekako kimaze omwaka emyaka egiwerako nga UBC gyebateekako senini bazijjako BBC bazijjako bateekakola ya Lassa nesiraba n'olulasa sirumanyi siwulya nkawa nayogera lulasa bakozesa lulimi lwa nesiba wulya nkawa situlina wanakozesa lulasa so olwaleero kati eggwanga bwe liba liva ku mulamwa gwe lyalitambulyako sawa yonna Uganda tugenda kudda ku time bagita timing bomb gitugendako gyetugendako twagitukako ddala abajuzi byekuba bomb tezakuba gyetugendako gamba tugenda kweyongera ku kino kiringa kyerigenza sigamba bomu ezo kugamba kiringa ekibugumirize wonolaba nti omusana musize naye nga tewali nkuba nga kyanda kugamba byemusize byonna nga bigenda kalya ku ttaka Uganda bwe tugenda mu maaso kati okuddabulwa bino ebintu bino okugenda okubizza wansi nobigenda ng'obizzayo wansi kizibu nnyo olina kukwata ssente n'oziteeka buli makolero zino ssente zebagamba simanyi police model ezobweziti ojaziwa abantu bagende mu mabala kunywa naye kyetaagisa amakolero sente bawa amakolero ne bagawa ssente ne bagawola ssente zaaligenze mu makolero amatonotono amakolero gonna agakola buli kintu kyonna bannamakolero gonna agali registered mu ggwanga gavumenti negawa ssente ne balagira musale ebintu ebbeeyi musale ebintu nga bakuwadde ssente kati ebintu fene tufuna ebintu wansi ebiri wansi nezino ssente zebagenda okunywa n'omwenge abalala bazigule mu bupoloti okiraba nenge ekituufu tukuza tugane mukulu meja kibira mwaleta gavumenti mwebala tusiima ate tunasimanga birungi mwatuleta gavumenti naye honestly bo tebalaba nti percentage entono ennyo yebaagala kakati ekyokwagala nze sinakimanya sinakipima sina kakati kyekino kyenagambye nti buli muntu kakati wano olwaleero nagamba ekigambo olwaleero wano mu Buganda ekintu ekiriwo ekyebifuzi kibaddewo ojja genda mwankole n'ebitundu ebirala ng'ate nuupu teriiyo ojja genda ekkalamoja nedda kakati sebo mukama wange ffe tutambula nze ntambula nentandikiriza ebyobufuzi wemba ntandise kakati kankubulye sebo na wano mu Buganda wano wokkawoka mu Buganda bwogenda ekyankwanzi gye bayita ekyankwanzi mu lusozi toyambalye ebya nuupu tebabyagala toyambalye nayo kakofiira ka nuupu ekyankwanzi wano va ku kyankwanzi nga district newe bayita mu lusozi nokyama okuva ebukwiri nogenda eri mu balaalo tewali nuupu wagenda kunonya wa nuupu gyeri anti nkubulya kati ngawe nekugamba anti kankubuli njala nkubulye waliwo ekitundu kyotuuka waliwo ekitundu nava wano juzi neŋŋenda saidi eno gye twali Bukomero nove Bukomero nogenda natuukako ne Muwanga neŋŋenda kayo Kasejjere ngenda nenzukire bukuyeri eyo NRM nasanga abantu banywa munankani mu kabaala nimbaga mwenga musosola ndaba ebifaananyi bya saidi emu ebya NRM gyebiri eyo Muwanga saidi okudde yawali utalo yonna nga tewali bya NRM nabyo ne bambuuza nti muzeeyi kiki otugamba tusosola ki fe twagadde bali mu kasisira we kati bakazimba kasisira ng'ovudde Muwanga waliwo akatawuni akaliwaawo naye nga oyinza okusangamu ekifaananyi kya NRM nga tekiriiwo era biwasanga bya NRM ku nzijirawo nga babiyuzaako kati so nekyankwanzi mugambe kyankwanzi wokka ne bwogenda wano saidi y'emawogola mulimu ebitundu emawogola nogenda eyo Maddu eyo saidi y'emaddu noyingira munda eyo nosangayo NRM so kati olwaliwo kyembadde njagala okugamba nga
olwaleero buli muntu bwalabira kati gavumenti olwaleero eno eriwo mulimu abantu abatayagalana kumanya nti nno ebintu birinnye omuntu nayingira mu supermarket n'agula ebintu n'akagaani ne bamukwatirako obugaali busatu kati oyo tamanyi okiraba tetuganye mulimu abali genuine gye bali naye nga basinga mwatubadda kati eggwanga werituuse waliwo omuntu kati nga ebyolutalo ebyalinga byolutalo twasanga fe twagwanga eyo ebukuya nosanga eyo ebukuya makokoto saidi eyo abantu kalangaala eyo saidi ekiro bali ku miduli Mr. Obote Milton Obote niye nga bayekera muli kumpi awo niye nga bayimba nogenda ku radio Uganda ezalingako nga bayimba Nyamulunga Nyamulunga omwisiki omulungi Nyamulunga basangibwa mu Congress niye nga Uganda yonna kumpi Buganda eggwanga mazodi odiwamba eyo mambo kabo yonna nga emiduli gyegikyanka bayimba Obote so kati nga toyinza nabagamba ku kibi ky'Obote kati bangi nnyo wano batasobola kubagamba ku kibi kya NRM bayitirivu kati olwaliro kati babalimbye sente zino za Paris Modo ezo sente za kakati kankubuulire omuntu omuwadde nti kwekulakulanya omuwadde gundi sente aguzemu pikipiki omuntu anakutwalya siringi 2,000 tasobola kati gavumenti omuntu omuwadde sente bawadde bana babajja ebitanda ebitanda ebibadde ku mitwalo 7 bagenda kubitunda mitwalo 3 kati gavumenti ekintu kyeyina okuteekamu sente waliwo ebintu ebiri perfect byolaba nedda mu mafuta nega nti kati amafuta zino sente katusaleko kasoke okuddiza ebintu wansi nesooka nejjawo omusolo ku mafuta nesooka negujjawo amafuta neagira nti amafuta mwenna newa abapampu nebawola sente mugende muleeta amafuta kusinje 13,000 mu bitaani 13,000 nebasooka nebasala amafuta gokka ogenda kutuuka ku pampu amafuta agali 13,000 bano bonna abasabuni bamuzza wansi ogamba waliwo sabuni gwe bakoze ekiro sabuni omulala yasangiddwa mu masitoowa nga bamusuubula waliwo omuceere gwe basimbye gwe ne gubala omuceere gwonna gusangiddwa mu maduuka waliwo ebijanjalo ebipya ebyabaddewo eggulo bibaleese ebijanjalo byonna bitugula biri mu maduuka tubisanze mu maduuka kati so gavumenti yalibadde etandikira ku mafuta negamba zino sente za Paris Modo kati soke ne bayita amakampuni gonna ag'amafuta gonna ne batuula ne baga tubawadde sente bwezi mugende muleeta amafuta mutunda amafuta mwenda ku bbeeyi bweti ne basooka ne basala amafuta ne gadde ku 13,500 abawi b'amagezi aba pulezidenti baali badde basooka kuleeta ekyo ne bagenda ku bintu ebikozesebwa nga sabbuuni sabuni mwenda sabuni mulangiri omuti gwa sabuni gudde ku 207 ne bagenda ku kakati waliwo ebintu byotasobola kusala mangu kati ogwo omuceere owomuceere akwatibwa nsonyi omuceere n'aguzayo ku 13,000 kale awo ng'owunzika kyenjagala okuwunzikirako ku mbeera eri mu ggwanga gavumenti yalibadde etandikira ku mafuta zino sente zegenda okwonona zeteeka mu Paris Modo ezakabampaane zakalulu ezo kampeyini balinga bateeka akalulu akajja naye ate kati tekajja kunyuma ng'ebintu byonna bipaaluuse gavumenti yalibadde etandikira ku mafuta kubanga ogereza olwaleero bawadde bano ab'ensambya ababazi bagenda kutunda kitanda siringi 2,000 kubanga babawadde sente bagenda kuwa abantu embuzi na kinente enyama bagenda kitunda siringi 2,000 omuvubuka banamuwa nze nalisabye nti gavumenti yalifunye kyetuyita na the Minister of Finance batule begeyageyemu kuba kyetuyita fabasoma ku economics akatono kyetuyita price floor and price ceiling. Price floor government sets it ne price ceiling the government sets it. Price ceiling ne government ino oba tunda amafuta tukitadde bwe tosuka nusu 10,000 kyekugamba
boba ogenze nnyo wansi koma bwe wati bosukwa kuza tugenda kubuuzaako kati gwe mulimu okubadde ekirimu gazaake nga balina okukola kakati kuja kuntimwe kansoke nkomewo olwaleero katonda gyali gavumenti endala kansoke nkomewo nga gavumenti yo tennajja kansoke nkomewo gyoli si yange gavumenti y'abantu anti kansoke nkomewo gavumenti y'abantu nga tennajja kati ekyo kyogamba olwaleero tojja kukeera kusanga muntu alina nkota y'amatooke nti gavumenti egambye ettooke mulitunde omutwalo gumu gavumenti egambye kino gavumenti ekintu kyesooka okukolerako baminisita bagenda okusimbula ewako okujja basookera mu mafuta kunywa amafuta kuteekamu emmotoka mulimu amafuta temuliteeka genda oteekamu amafuta gavumenti kyali sosoka kukola kati ekipaaluzo kisooka kyali badde ekintu eki kimu okiraba waliwo ekintu ekiri awamu ebintu nga bisatu binyinza okugereza sukaali esobola okugenda neyita abantu nga basatu abakola sukaali ne batuuza wali abo abantu basatu abakola sukaali ava mu kampuni nga ssatu kakira naki n'endala ne batuuza wali gavumenti negenda mu bamafuta mu kampuni z'amafuta ne bayita ne batuuza ne bagamba tubawadde ssente buli omu obuwumbi bwe buti okiwulidde twagala amafuta ku ssente bwe ziti kati abantu bagenda okuwulira nti amafuta gazzeeyo ebintu byalabisa amafuta gali ku 3,500 ku 3,000 mwena mumaze okumenyeka agenda okuvuga emmotoka ogenda embalala olugendo lwe badde batwali embalala siringisi emitwalo 10 baba bamaze dde okudda wansi abadde batadde ku ssente emasaka emitwalo 2 baba bazeeyo ku mutwalo ompuliriza se mukama wange negera nekola ekyala neyita abasukaali omuntu agenda okugira sukaali abadde ku 15 nti sukaali yazeeyo dda ku 3,000 gavumenti nerangirira ku bintu nga 2 byokka nolwali tojja kulangirira ku baasi etaliiyo ez'abantu abangi owa baasi asala busazi kuba gavumenti emukoledde ku mafuta bintu bitono nnyo ebikakkanya embeera n'olwensonga eyo tweyanziza nnyo tweyanzeege mukulu Meja Kirbirango kaseera kano kootuwadde era mwena mbeebaza ababadde ku eno show tugezaako okukola kyetusoboka nti tufune abantu twogere ku nsonga ez'enjawulo ezizimba ensi yaffe Uganda omutali kuvoola omutali kuvuma naye ate oli bw'oyogera ku kintu oli n'agamba nti onyiziza omukulembeze w'eggwanga si bwe kirina okuba tuba tetumunyiziza kujja kutuba tuwabula ate mu kuwabula muno mwe tuyiga ate naye mwayigira kanjogere katono ku mukulembeze w'eggwanga bayibuli egamba nti ennyumba ennene ebamu ebintu bingi mubaamu ebyatika mubaamu ebyebyuma mubaamu ebyebbumba okiwulidde mubaamu ebyemiti na buli kimu kati ku omukulembeze w'eggwanga kasi ogenda okukulembera eggwanga abamagezi tebasobola okukuwa abantu bonna tebajja kuyimba luyimba lu kyova olaba ne katonda kenyininyini waliwo ayasamya akamwana nti katonda taliiyo katonda amugjawo kati eggwanga kati bulina atambula ku gundi okwogera ku mukulembeze w'eggwanga obwe bwannakyemalira obujjidde ddala mu ggwanga ekyo siyinza nakikkiriza n'omulundi n'ogumu nti omuntu anayogera ku mukulembeze w'eggwanga amunyiiziza omuntu ayogedde ku mulamuzi omulamuzi anyiize omuntu ayogedde ku wapoliisi abantu tebagwere mu makomera so mwebale nnyo mwebale ddala sijja kukola kutumirako omukwano gwange oyagala kunjogeza luswayiri lwe navaamu dda toyogera mukwano gwange momo nkutumiddeko nnyo manyinaze binayissaye nkutumiddeko nnyo Ivan akankwasa Prudence, Comfort, Charity, people in the diaspora, people in different areas of the country. Mwena na mwemba tumiddeko nnyo nadda abali mu diaspora omukama ow'ekisa n'ettendo abankumire mwere bulungi mweraba otunaddamu osisinkagana akume. Amen.